Abafuzi bangi mu kiseera eky'okuwenja akalulu abeetemengalike ssaako n'okusuubiza ensi n'eggulu omubeera n'okusuubiza entindo awatali migga nga kyokka olumu okulonda oluggwa bano nga beesaanya. Ng'asinziira ku mbeera eno Katikkiro Charles Peter Mayiga avudde n'alabula bannabyabufuzi okwewala okusuubiza ebintu ebizibu okutuukiriza ng'agamba nti bingi ku bizze bisuubizibwa bannabyabufuzi mu kiseera eky'okunoonya obululu biremeddeyo. Nti munnabyabufuzi asaana kutubuulira birowoozo bye so si bisuubizo. Twagala birowoozo si bisuubizo. Twagala okuwulira nti gundi agenda kwongera eby'obulimi ensimbi oba ajja kuteeka ensimbi mu by'obulimi kiyambe omuntu wa bulijjo kuba abantu ebitundu 7 n'okusoba bali eyo mu byalo bali ku bulimi. Nteekateeka ki ejuna omuntu asinga obungi owa bulijjo omulimi? Nze ekyo kyensinga okwagala okuwulira okusinga oli ansuubiza endokwa. Omuntu wa bulijjo abeeko kyayingiza. Twagala okuwulira eby'obulamu. Bino Kamalabyonna abyogedde asisinkanye bannakibiina ki NRM abavuganya ku bifo eby'enjawulo mu Buganda bamusanze ku mbuga ya Buganda enkulu e Bulange Mmengo. Katikkiro era awadde ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu amagezi okusakira abakiikirira. Waliwo eyayimba nti ensi tugiryako makoola. Kati olwo tugiryako makoola yali kafeero yali ani? Kafeero tugiryako makoola. Bw'olyako makoola n'oli alyako makoola ate gadda. Tuleme kuyiwa musaayi n'okutabangula abantu. Mbasaba tusigale mu bwasseruganda newandibadde wayinza okubaawo ebitwawula. Amyuka ssentebe wa NRM mu Buganda Abanoona Kyewune Kasolo awadde obweyamo nti ensonga za Buganda ezibadde zikyali mu ddiiro zigenda kukwatibwako mu ngeri ey'enjawulo. Era tuwa abantu amagezi, abantu ba Ssaabasajja Kabaka aba Buganda okutunuulira enkaliriza n'okusalawo obulungi okutumira ddala abo abantu abagenda okutuuka ewali oyo alina akaso n'ennyama basobole okusala okuggyayo ekifi bakitwale. So n'olwekyo ndabira ddala nga ffe tusobola okutuuka era tukimanyi nti omuntu yenna bw'aba ayagala enkuba ewa Mukama Katonda atuma malayika. Entebe y'akabondo kabaka ba NRM mu Buganda Robert Migadde Ndugwa ategeezza nti embeera y'ebyobufuzi etaali nnungi ku ludda lwa NRM kalulu k'omwaka 2021 yabayisa bubi nnyo ne basalawo okugisalira amagezi. Bayita bamemba ba paalamenti ab'akabondo okutemaatema. So njala okutegeeza olina ya 3 mu 5 tuboolaba ebintu bya Buganda tebirabikako. Kino kikwatiramu Abaganda ffenna tuveeyo tweyunge ku gavumenti eri mu buyinza tusobole okugabanyagabanya keeki yaffe nga Buganda efuna ebyayo. Minisita w'ensonga za Kampala Minsa Kabanda ssaako ne Philip Mundunia akwatidde NRM bendera mu Makindye Ssaabagabo ku kifo ky'omubaka mu Paalamenti beeyanziza Ssaabasajja olw'okukolerera obumu ssaako n'enkulaakulana mu Buganda. Tujja kukola bulungi n'abantu ba Buganda, tujja kubeera nga wano mu bimulinga tuzannyira wano ng'abaana ba Ssaabasajja era nga tusaba nti tuli baweereza balungi, tuli baana bulungi Obwakabaka tumanyi era tubukkiririzaamu teri ayinza kubutujjako era ayagala okubutujjako ate tumutwala nga mulabe waffe. Bano bakiyise n'obukadde 10 okuwagira emirimu gy'Obwakabaka. Kimera David yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindilire.